Enteekateeka nno bw'etyo bw'eri abasiraamu bannange njagala okwongera okubabuuza kassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jamiiro wammwe w'okukyalo kuno ne leero ntuuse mwebale kubanga ate mutandise okusiiba tuli munnaku meka musiraamu munnange twawezezza ewiiki olunaku lw'eggulo olwokusatu kati leero tugasseeko olunaku olulala katutandise okuguma naye ekisiibo kidduka kirina speed tekiri tutandise okuguma kitusanza ntudduka tunoonya ssente singa kikusanga oleerereze we kyekitatambula kale tutandike nno ndowooza kakati Kampala agenda kufuuka w'ab'amaanyi nabagumu ye bokka abali gumite wobanga toli gumi andite Kampala wandi muta twatandika na nsonga y'abasuubuzi era abantu abakwata obu video balinamu ekirowoozo nti Kampala yeeyagaza mbadde sinabatuuza tonabatuuza kubabuuza lwaki olw'entambula kati gye tutambula lulinga otambula akasawo okakutta oti naye kati okawu sinnabatuuza naye bagamba nti nno street ziwaaki essanyu emirembe kaakati ekibuga kisinga kubaako omujjuzo ogw'emmotoka ab'ebigere ne boda kakati waliwo enteekateeka emanyiddwa nga Kampala City Transport Regulatory Plan gye bali mu kugoberera Kampala City Transport Regulatory Plan era ng'eno egenda kulambika abagoba b'eboda abataxi abaspecial bonna buli mmotoka eyingira ekibuga n'ezabuyonjo bagenda kubanga bazirambika naye kakati interest yange ngambe kangipiikinge ngiteeke eri bakyali bange ba Joshua ababoda banvugako kakati yoswa ne Moze njagala muwulire ebintu bino wammanga okusinziira ku KCC enteekateeka yayo eri bweti baagala buli division buli boda etali mpandiise mu nteekateeka eno ereme ku accessinga emu ku division etaano ezikola ekibuga Kampala etali mpandiise mu system bwebanga toli registered kati process ya registration gye ngenda okulaga omuwandiisi agenda bba atya okusinziira ku KCCA bagamba nti nno at least buli division yandibadde ne stages ezitasukka 185 era nga buli stage ya boda yandibadde eriko borders nga 30 era nga balina ekirowoozo nti nno mu stage zino 185 ezinagazeetingibwa ekitone nnyo ababoda basoba mu 5574 be bagenda okubeera nga baweereddwa omukisa okumanyawo bagenda okubanga bakolera kakati ekigendererwa kya bino naatulaba ekisooka kwe kuleetawo obutebenkevu mu ngeri ababoda gye bakolamu emirimu gyabwe mu kibuga ekyokubiri okumalawo obumenyi bw'amateeka obwekuusa ku boda okategedde bulungi envuga embi n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo kakati okusinziira ku kiriwo KCC esinga emaliriza okubanga ate ebaga enkola eno kitegeeza nti owa boda anaabanga talina stage tojja balubyanza ogenda kubyanjiza wakiso kakati era bamwe balubyanza katujja tutunula booti nti bw'oba ova ku Entebbe Road kiteera tosala bw'oba ova Nansana Namuŋŋoona tosala bw'oba ova Matugga tosala wa bwayise Kampala atandikirawa Maganjo tosala Maganjo siwala nnyo Maganjo aba akyali wala Kawempe wano Kawempe yowona mu junction awali amafuta awo tosala era kasoma omukomi awo n'omuwa anamwongerayo naye kakati ekibuuzo nti emirundi gibadde mingi nnyo nga ekitongole kya KCC ekigezaako okuba nga kireeta enkola gisiro gye kirowooza nti nno kisobola okulambika ababoda enkola ezo ne zigwa butaka ekibuuzo ku mulundi guno zinaasobola okutambula naye njagala ojjukire nnyo ebigambo bya CDF bwe yavaayo n'agamba nti Kampala tubadde tumulese mu biseera bya Lukwago naye kati tugenda kukola ki kukkiriza so this time around tetumanyi
tulinayo ebintu ebimu betulabyeko omulundi ogusookera ddala nga bibaddewo twalaba akayimba ka URA kenyini kalamba nga baketisi bagambe mu kaje tuba twagambe container zonna ziveewo neya URA container kakananga ekoze eki nayo ngevuddewo so ekyo nno kiddayo eri mumu ababoda boda weewagolekamu funa stage bakuwandiise omanye nti oli seefu abaana boda waliwo abaana bakozesa obiboda waliwo mwana ababbira boda ababba obusawo nga bagira boda bali ku boda ne ku makya mbadde n'akazuuku kamusawaza ddaaku nga mpulira ku kkubo waliwo gwe bakwata abbye boda kitegeeza salawo kusuulira ddala ku kkubo kumpi n'ekkubo kumpi n'ekkubo ebyapeninga byonna mba mbiwulira muba mwebase naye feteyakwebaka ku kkubo nga mu Somalia ate bwe nagenda okkuba ekyeyo oyetere buli mugwira asula mu kibuga kati nange ndi mugwira muzeeyi oli mugwira mu ggwanga tulina kukolebwa basuma omusango gw'omukyala Molly Katanga agambibwa kuba nti yatta bbaawe Henry Katanga gugenda kuddamu okuwulirwa olunaku olwaleero omugagga ono kitutte yafa ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa November 2020 omwami Katanga yes 2023 naye nga ekyasibye omukyalo ono nti ye yali suspect ali main gwe basanga n'obuganga obw'emmundu ku ngoye ze wamu n'abaana abamuyambako okubeera nga bagezaako okwewala omusango guno okubuza obujulizi yes naye omukyala ndo abadde mu kkomera Luzira ndooza kati mwaka n'okusoba oba akyali mulwadde I think kati yawona otuuka n'owona ebisinga tujja kubitegeera ng'akomezebwa mu bulwadde n'obukozesa ne bugaana okutesa n'otuuka n'owona yalina kukomezebwawo lwakuna luwedde naye olw'ensonga ezitategeereka bulungi ne bakipushinga so agenda kubeera nga akomezebwawo olunaku olwaleero kwali ku High Court e Kampala okuddamu okuwulira omusango naye okusinziira ku presiding judge officer Rosette Comfort Kania agamba nti singa omulundi guno era bajja abavunaana nga tebayina bujulizi bumala omukyalo ono agenda kubeera nga ateebwa okuva Luzira naye ate singa wabawo obujulizi obujja nga buwe bugattagatta bagenda kubeera nga baddamu okubeera nga batambuza omusango guno ku ddeeti etayogeddwa naye okusinziira ku mulamuzi kyanaaba asazeewo ndowooza onakola kibagenda okujja okuwulira kwe kukakasa oba okuwulira omusango kulina okugenda mu maaso nga sayidi oludda oluvunaana luleesa obujulizi obuluma bano balina okukozesa okukola ki okutandikirako n'okwewozaako yes so tugenda kubeera nga tulindirira ate ebinaava mu kusalawo mu kkooti waggulu awo kale katubasabire sayidi ezeeyo kakati ekiri e Bushenyi 5 bafiiridde mu kirombe kya Goroda enkuba eyatonye ekiro kiramba kigambibwa okuba nga yeyanafuyizza ettaka ne bambi abalombe bano bo ne basigala nga bagenda mu maaso okubeera nga ate bayiikuula zawabu kakati kino kizze kibeerawo tewali ngeri kibasobola kukitangiramu abantu okufiira mu birombe tojja kusanga nti no ku birombe ebyo kyandibadde ndoza kutereeza management ya birombe yabeera strict tenkuba weeba etonnye tumala ennaku bweziti nga tetukkirira wansi nate ojja kusanga nga ate abali mu management ate be bali mu busuubuzi nga tajja kugumiikiriza okitegeera akasente akeetaaga so kakati 5 bano bagambibwa okubanga nga bali wansi mu kirombe eyo ettaka lyabagwiridde era okukakkananga baluguzeemu obulamu bino byabadde mu bitundu by'e Kayaga kya Muhanga sub-county Bushenyi district era nga 5 bagambibwa okubanga bebavudde mu bulamu bw'enseno naye keesi bweziti si gwe gusoose mu December 2025 poliisi ya identifying Simon Izobalyomwe w'emyaka 30 era nga naye yali Kajolebala then kwaliko Mboyinigaba wa myaka 31 era nga bano ekirombe ky'omusenyu kyekyabakola kyekyababuutikira waliwo omuntu omwagambibwa okubanga yafa abalala 3 ne bagenda n'ebisago
era ekirombe kya zawaabu wekyababuutikira mu bitundu by'e Kagaba village ebukuya town council n'ebintu ebirala bingi nnyo. mu 2025 Juni 3 Richard Muhamuza resident we Mukataksa village naye kigambibwa okubanga yafa yali asima wolfram. Okategedde bulungi. So embeera bwetu bwegenda mu maaso kubanga bweri bannange mu bitundu enkuba gyetonya twongere okubanga tukola ki twegendereza tuleme ddugulamu bulamu. Kale n'olwaliro tugenda kubwatula ku bingo. Kodi yaffe eri 238 ye kodi gy'okozesa okusobola okubanga ate obwatula bingo amakya g'olunaku olwaliro. Tulina emitwalo 10 gye njagala okuwa gye twafunye muki ku makya yasoose yadde mukyala njagala kati tufuneyo ku musajja. Njagala omusajja eyeeteeseteese obulungi obwatula bingo amakya g'olunaku olwaliro 238 bwatula omulundi ogusukka mugumu oyongere ku mikisa gigenda okubanga ate gikuyamba okubeera nga ate weefunira ku ssente 238 kodi yaffe gye tukozesa okubeera nga tubwatula bingo. Tandika kati bwatula kati ate okusobola okubanga ate weefunira ku ssente. Tugenda kwetoola mu katono nnyo tugenda kukomawo ate n'ebirala bingi. Good morning.